n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amina, 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 amina. Omusumba House of Prayer Ministries International Aloysius Bugingo ng'asinziira ku Canaan Land mu kusaba kwa Lanchawa leero ayongedde okusiima abantu abawaayo eri okusasula ebbanja erya free to air nga n'abayita ku ssimu ne baweereza nabo basiimiddwa bya nsusso. Mwebale nnyo abayise ku masimu mukoze omulimu matendo butendo. Ku makya tukedde kujjayo obukadde 9 nga bwayise ku ssimu. Mubakubireko mu ngalo abantu abo bali serious mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga bagamba ekigambo kino eky'essubi eky'obulamu kiteekwa buteekwa okuba nga tekisirika. Omusumba Bugingo awadde endagiriro eri abo abaweereza okuyita ku ssimu zaabwe nga bakozesa emikutu okuli ogwa MTN wamu ne Airtel. Kwale naawe osobola okuweereza ku 0760 7 nyangu nnyo 0760 7 bw'oba okozesa MTN Momo onyiga star 165 star 3 hash. MTN Momo onyiga star 165 star 3 hash. Merchant code yaffe ku MTN Momo nyangu nnyo eri 647 Our merchant code, if you want to contribute, our merchant code on MTN Momo is 64 47 57 070 8 0 esembyayo 3. Waliwo abamu kubakkiriza abeetabye mu kusaba kwa Lanchawa leero abawaddeyo ku lw'enteekateeka ya free to air nga n'abalala bakuwaayo mu kusaba kwa Sunday eno. Wiiki ojja mu Lanchawa emirundi emeka? Emirundi 3, Monday, Wednesday ne Friday. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawa omukisa. Mubakubireko mu ngalo. Any contribution is paramount. Ango badodduka. Nemekufiiriza mukisa gwa misinde egyo gy'oleese. Oleese wallet namba gyompa. Mukama akuwa omukisa. Omusumba asimye abasignate abasobodde okuza so TV ku mpewo nga bwe bagenda mu maaso n'okuteesa ku by'okusasula bw'ati era ne yeebaza Katonda olw'okusobozesa abakkiriza okumuweereza mu mulembe guno. Naye twebaza Katonda nti baasobola okukkiriziganya naffe batuzeeko tusasule ebbanja ng'abantu bwe balaba kubanga Solo TV ng'evuddeko baaba omuntu emirembe gimuggwako kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Twebaza Katonda ati atuwadde platform tuweereze mulembe guno. Akaseera kajja kutuuka nga tetukyalina by'amabanja nga tukuŋŋaana ne tuwaayo bye tuteekeddwa kuwaayo byokka nga tuwaliwo by'amabanja. Naawe akaseera kajja kutuuka ng'oli debt free nga tolina bbanja lyonna kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ekisiibo eky'ennaku 14 kitandika wiiki ejja ku lunaku olwa Monday ng'ennaku z'omwezi 3 June ng'abakkiriza bakwaya emirimu gyabwe mu maaso ga Mukama Katonda. Monday tutandika ekisiibo. Kyenjagala otegeereko nti nga tutandika ekisiibo omulamu ngenda kugulangirira ku Sunday naye Monday tuddamu essaala zaffe ziri ez'okuwaayo emirimu gyaffe. Teekateeka business item zo zeogenda okuleeta ku Canaan Land. Tusabe Katonda nga tutandika new financial year tugenda ku dedicating emirimu buli mulimo. Omusumba abuulidde abakkiriza bye beetaaga okuba nabyo mu kusabira emirimu wiiki ejja. Osiika chapati, osiika mandaazi, oliwa buddaddiizi, otunda manda, sibaka amanda 2 gateeke mu kaveera. Leeta chapati sijja gikulyako tujja kuba mu kisiibo. Leeta chapati emu gisibe. Leeta paketi y'engano tusabe. Naye wabula bwe tuba tuleeta ebintu ebyo mwabalina ebifumita ebisala ebiri dangerous bikube bukubi kifaananyi gw'ojja kuba nabyo ku ssimu kuba security ejja bikebera. So olina hardware mu hardware noonya ky'oleeta mpozi ng'onoleeta bugoogwa. Awadde abakkiriza obubaka nti Katonda yeetaaga statement yokka mu bulamu bwabwe olwo ebintu bikyuke. Ebikolwa by'abatume essula ya 10 n'olunyiriri lwa 34
awo Peetero n'ayasamya akamwa ke n'agamba nti mazima ntegedde nga Katonda tasosola mu bantu. Okubikulirwa kwennyina olwaleero okugamba bwe kuti nti omuntu yenna yeetaaga bwetaazi statement obulamu bwe bukyuke. Abafumbo nabo bakubye akaama engeri gye balina okukuumamu omukwano n'obugambo obulungi. Omukyala ne bw'oba omugulidde Range Rover olwaleero enkya olina okukeera omugamba nti I love you. Beerabira mangu. Wangi kiŋŋambira akuliraani. Ofubanga nga bw'osobola gwe omufumbo otegeeze mukyala wo nti omwagala. Ate namwe abakyala ke tubabulire naffe tuwagala obiwulira lwaki tunannyo obudde. Tuba tugenda kunoonya ssente. Naye naffe nange era njagala ompeerezeyo ka I love you nga nzigulawo emmotoka. I love you. Omwana w'omuntu yeetaaga statement. Ekissa obulamu bw'omuntu wansi kiba kigambo. N'ekimusa obulamu bw'omuntu okuva wansi kiba kigambo. Kiwandiike. Okuwaayo ku lw'enteekateeka y'okusasula free to air kukyagendera ddala mu maaso. Obangule mu linnya lya Yesu tusinkane mu Sunday service. God bless you. Shalom.